Tugenze mu ssaza lya Beene ery'Obuddo mu disitulikiti y'e Lwengo abakulembeze bategeezezza nga abavubuka abafuna ku nsimbi ez'enkulaakulana ate bwe badduka nazo abasinga obungi tebazzangako wadde omunwe gw'ennusu. Ssentebe wa disitulikiti eno Ibrahim Kitata bw'abadde ayogerako n'abamawulire akinogaanyizza nti bagenda kufuba okulaba nga bafeffetta abo bonna abafuna ku nsimbi zino kyokka ne batazizza. Abali ku mulimu gw'okutambuza enkola ey'okwekulaakulanya e Lwengo batula bufofofo olw'abamu ku bavubuka be bawa ssente okuzirya obuli ne batazizaayo kuganyula balala. Bizuuliddwa bali mu nsisinkano y'abakulembeze ku disitulikiti n'abazissako nga bye bibiina eby'enjawulo mwe baziyisa. Abali mu bibiina bino boogedde ku kusoomoozebwa kwe basanze nga beebo abeewola ssente ne badduka ku kyeyo. Ssentebe wayo yennyini twagenze okutuuka kubabanja ssente nga bamemba abasigaddewo wansi nga batugamba nti ssentebe yagenda taliiwo ali bweru. Abamu bantu abali balina okufuna akasente kano ng'abakulembeze baabo akasente kano tekamanyigana mirimu gye bakola. Tulina abamu balimi, abamu bapoota ku bizimbe, abalala baboodaboda, abalala bakola emirimu gy'enjawulo. Abakola ogw'okuvuga bodaboda nga baganyulwa mu nsimbi zino beerwanyeeko nti bo baabawa ntono nga baagala n'akawaayiro ak'okuzzayo ssente kongerwemu ebbanga. Ssaawa ya leero pikipiki egula miliyoni ziri wakati w'ettaano ne miliyoni 4.8 wakati awo. Bw'ogenda okuba ne baba bakuwadde nga bakuweze nga wataddeyo omusingo oba wataddeyo saving ketuwaliwa miliyoni 4.5 ze miliyoni 4 nezigwamu. Kitegeeza nti pikipiki eyo emyezi 4 gye mwatuwa kiba mitono. Abakulembeze b'abavubuka bagamba ssako yaabwe erimu emivuyo mingi nga ku bukadde 30 obwa ssente ze bafuna bakazaako buna bwokka. Naye nga recovery tebadde nnungi actually badde bakakomyawo obukadde bwonna mu emitwalo 3. Abantu tebafuna bukugu bumala kumanya nti ezo ssente zaabwe basawo ne bagamba ssente za gavumenti. Ekyokubiri n'embeera ya lockdown mujjukire ssente twazifuna mu lockdown abala bizinesi zaabwe ezimu baziggala. Ssentebe wa disitulikiti Ibrahim Kitata agamba nti ekizibu kiviira ddala ku bantu abaganyulwa mu nteekateeka za gavumenti okuba nga be bamu. Obuzibu tusinza okufuna mu nsimbi za gavumenti zino be bantu okuba nti bamanyiridde nti Pulezidenti Museveni yaweereza kati we bafuna tebaagala kuzza kubanga bamanyi agenda bongera endala. Abantu betulina abafuna ez'abavubuka be bamu be bakulembedde mu kufuna n'ez'abakyala be bamu be bakulembedde mu kufuna ez'emyoga era beeteeseteese bulungi basobole okufuna ne ssente ezigenda okujja eza parish development model. Kitata aggumizza ekyokunoonya ku bantu abalala mu nteekateeka eziddako era bajja n'etteeka okufeffetta abakyagaanidde ssente z'ebibiina ze beewola. Amagezi n'obukugu obungi tugenda bussamu kukunga abantu abapya abadde tebannaba kwetabako mu nteekateeka zino bazimanyi ate bazeetabemu. N'ekirala abaasooka okufuna ensimbi bazikozesa bubi tugenda kufuna ekiteeso tugenda kuyita mu kanso yaffe okubateekako amaanyi ag'ekyuma nga tukozesamu ne poliisi okulaba nti tubajjamu eddoboozi ettuufu basobole zikomyawo ziyambe n'abalala abatazifunanga. Mugumya Wilfred omumyuka wa Kawe Lwengo alaze obukulu bw'okusooka okusomesa abagenda okuyingira enkola ez'okwekulaakulanya. Abakulembeze b'ebibiina ebyo associations nabo tukizudde nti ate be bannambemu mu butasasula bulungi kale ne kireetera bo okuzibuwalira okubanja bannaabwe olwesanga nga tebasasudde ate tasobola kugamba munne kusasula nga naye tannasasula. Mugumya alabudde abakyesisigiriza kukuza ssente nga balowooza nti bya gavumenti yabawa kulya nga bwe bagenda okubakwasa amaanyi. Gonzaga Muteesasira omukwanaganya w'enkola z'okwekulaakulanya agamba nti ekizibu abantu balowooza nti ssente ziva mu gavumenti ziba zibaweereddwa bazikozese nga bwe baagala ekikyamu. Nga balowooza buli pulogulaamu ya gavumenti ssente ezijja zigenda kuba za kulya buli tebaagala kuzza tebalina saving culture era kwe kulaba nga abamu balowooza nti gavumenti tewola gavumenti etuwadde ssente za kulya. Ya Mukisa Ronald, Sorot TV, Omunya.